Emitwe gy'amawulire, embeera ya Bwijinga etabuse asaba buyambi, abayimbi batabukidde Jose Chameleone, bibino ebimu ku Pulezidenti Museveni byayogeddeko wabula ng'ate ow'e12 asse munne ow'e19. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Mbaniriza nnyo mikwano gyange yonna gye musinze okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo kadde ka mawulire. Nebaza gwe wenna antegeera ng'amatu entakera muganda wange tojjanga okwo nange newayo okubeera ng'ate nkuweereza. Kyengenda okusaba gwe yakanneeyongako essaawa eno yennyini bambi subscribe nga like nga commenting nga sharingirako ne ku mikwano gyo kubanga wanene ofunirawo amawulire agenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaakaate n'ebitundu eby'enjawulo ebitwetoolodde. Era nga butereevu obutakulwisaawo kantandikirewo ate ne gana amawulire genkuleetedde ate essaawa eno yennyini era nga munnaye gano ntandise naganyinako okukamala okubeera nga abantu b'e Masafu ate wali e Busiya bwe batyo bambi baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omwana w'emyaka 12 bw'atyo okukakkana ku munne ow'emyaka 19 mukulu we bw'atyo n'amumiza omusu era ng'okusinziira ku bantu ababaddewo entabwe munnange ate evudde ku mupiira. Abaana bano babadde basamba mupiira ng'era abaana abalala ne bafunamu obutakkaanya bwe batyo batandise okuyomba era oluyombo luno luvuddemu kubeera ng'ono ow'emyaka 12 ate munnange akubira ddala munne ono ow'emyaka 19 era bw'atyo n'akalira ddala. Bwe twogerera ze mbuyaga ezikaze engoye tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda guwumuze mirembe ate munnange agulamuze ekisawula nga abazadde bambi mubulirire abaana bammwe ku ngeri ki gye balina okweyisaamu yadde basunguwadde yadde banyeeze. Oli olw'okuba asunguwadde nnyo ate tekitegeeza nti ajja kukola ki kutta busse munne wabula ng'ate era mu ngeri y'emu nga tukyali mu buufu bwe bumu. Ate era waliwo omukyala wali munnange abadde ayita ku mwala awo mu kitundu ekyeyiganga bw'atyo naye n'aseerera n'agwa era bw'atyo naye n'akalirawo. Banaye tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa. Nawe nampuliriza ng'ofiiriddwako abantu bo bambi tusaba Katonda asobole okubeera ng'ate munnange emyoyo gyabwe agiramuza kisa. Wabula ng'ate eyo tuvuddeyo ate eyo Pulezidenti Museveni leero ayogeddeko eri eggwanga era nga bye bino ebimu ku byayogeddeko ebibadde ebikulu. Munnange amasomero bw'atyo ategeezezza okuviira ddala ku nursery, primary ssaakaate ne secondary nti agogo gaakugulibwawo ate mu January w'omwaka guno gwe tugendamu ogwa 2022. Kitegeeza abadde balowooza nti munnange abaana bagenda sobola okubeera ng'ate basoma mu gino emyezi egisigaddeyo. Munnange abaana tebagenda sobola kubeera ng'ate basoma wabula ate ne 2022 tali wala tubuzaayo emyezi mitono nnyo tusobole okubeera ng'ate tumutuukako. Mu buufu bwe bumu amasinzizo nago bw'atyo agaggudde nga muno mwe muli churches n'emizikiti gyonna era nga bw'atyo alagidde nti tebalina kusussa bantu bibiri ate balina okugoberera zino SOPs. Takomye okwo bw'atyo ategeereza nti era n'okuziika ssaakaate n'emikolo emirala nagyo gyakubeerawo wabula ng'era abantu abagyetabamu nabo tebalina kusukka bantu bibiri ate nga nabo balina okubeera ng'ate bakola ki bagoberera SOPs. Era bw'atyo alagidde nti ebifo binene eby'enjawulo ebikyakalibwamu nabo basobola okubeera ng'ate baggulawo kasita tebasukka ssaawa 12 ez'olweggulo era nga nabo balina okukola ki okugoberera SOPs. Bye bimu ku bikulu ebibaddemu wabula ng'ate bannange abazadde mwenyweze musobole okubeera nga mukuuma abaana kubanga mu butuufu 2022 tali wala abaana basobole okubeera ng'ate bakola ki badda mu masomero. Ebyo nga tubitadde ku bbali ate bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bano we batyo bavuddeyo ne beekubira emirango oluvannyuma lwa Honorable Segirinya Mohammed ssaakaate ne Honorable Alan Sewanyana okubeera nga nakati bakyalemeddwa okubeera ng'ate bateebwa. Kyokka ng'ate kkooti enkulu ey'e Masaka bwetyo yali yabayimbula dda ku kakalu ka kkooti wabula ng'ate ekyebuzibwa nti ssaawa eno up to now abakulu bano tebannateebwa. N'olwekyo ab'ekibiina kya NUP bavuddeyo nga beekubira emiranga nti abantu baffe bannange kiki ekigenda mu maaso. Kinajjukirwa nti bano baapaatikwako ebisangosange ebitategeerekeka okulya mu nsi olukwe ne babasibako ebijambiya by'e Masaka kugamba bingi nnyo bingi ddala tebitegerekeka wabula nga katongera okubeera ng'ate abakulu bano tubateeka mu ssala kubanga we twogerera babayimbudde wabula tetumanyi ate kye bakyakola mu kkomera wabula nga tusubire nti mu bwangu ddala bajja sobola okubeera ng'ate bateebwa. Wabula ng'ate eyo munnange tuvuddeyo ate ye comedian ono gwe tumanyi obulungi amannya ge nga ye Hassan wabula ng'ate ye yeeyita Bwijinga olw'ensonga nti abadde amaze ebbanga nga komedi we amukola ku pasito ono
Pascal Bujingo era bwatyo ng'amwogeza bulungi nnyo nga Pastor Bujingo ne wakola ki wakola ebintu bye. Bambi omukulu ono abadde amaze ebbanga nga strugglinga n'ekirwadde era nga kino eno kya nsigo bambi era nga wetwogerera embeera gy'alimu mbi ddala okubeera ng'atuuse n'ekiseera nga omusulo urine saakaate n'omusaayi bambi bemuyitamu musajja wattu. Yavuddeyo wali ate nga bamukolako interview naye ng'embeera mwali musajja wattu tabitegeera ng'akaaba n'amaziga. Ezziga ly'omusajja liva wala naye wootuukira okubeera ng'okaaba mu butuufu. Mu butuufu obulumi buba bungi so bambi musajja wattu bw'atyo yavuddeyo nga yeetaaga ku buyambi era of course obuyambi bwe yeetaaga bwa ssente okubeera ng'ate agenda sobola okubeera ng'alongoosebwa wali mu Aga Khan Hospital ate munange e Nairobi. Wabula nga bambi katongera okubeera ng'omukulu tumuteeka mu ssalo olw'ensonga nti ekirwadde ekyo bye bimu ku birwadde ebizibu okukamala. Katusabe munnange basobole okubeera ng'ate basobola okubeera nga bamuyamba kubanga ekyamazima obusobozi we buli okubeera ng'ayambibwa wabula katusabe Katonda akwate ku mitima gyabo asobole okubeera nga bambi omukulu ono bambi ayambibwa. Wabula ng'eyo nayo tuvuddeyo ate ye Chameleone ffenna gwe tumanyi obulungi ono Dr. Jose Chameleone ekinajjukirwa nti ennaku zino tava ku mimwa gy'abantu era ng'ekyo kyavudde ku mmotoka eno eyamuweereddwa ate muto wa Museveni. Bw'atyo ono yavuddeyo ate munange n'ayogera bingi wabula n'abayimbi nabo tebagenze maaso n'okubeera ng'ate bamuleka. Bw'atyo Ronald Mayinja yeyasoose okubeera ng'ate avaayo kinajjukirwa nti ono naye one NRM era bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza n'agamba bannange abantu mulekerawo okubeera ng'ate NRM mugisapootingira mu nkukutu muveeyo mu lujjudde mulage nti nno ekibiina mukola ki mukyagala mulekerawo okubeera ng'ate mukisapootingira mu nkukutu naye ng'ate buno obubaka yabadde akola ki abuweereza eri Dr. Jose Chameleone kubanga zino ensonga ze bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamubuuzaako. Wabula twabadde tukyali awo ng'ate n'ono komediyani waffe gwe twagala ennyo Amooti Omubalanguzi nga naye bw'atyo avaayo era ono bw'atyo n'ategeeza nti bannange Dr. Jose Chameleone weegendeze kubanga emmotoka eyo essaawa yonna nnyiniyo yandigino na kubanga kyemmanyi emmotoka eyo yagenza ogikuwa ng'atamidde. Byebyo ebigambo ebyabadde ate ebya Amooti ono Omubalanguzi. Wabula nga munnange bye byate ebigenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda kigenda okusaba toseetuka kubanga amawulire mangi ddala genkyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate nkuyiggira era nga butereevu ngenda kubeera nga kutuusako. Kyengenda okusaba kimu subscribe nga like nga teekako akadde weekuumire wano ngenda sobola okubeera ng'ate okola ki omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nkwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira takumira mpeera. Goodbye for now nkomawo. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 07083977 oba +974383964 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.